ekirala kyendiko nga ate ndi serious kubanga Mukama fana atera okudda. Njagala ekkanisa eno baleme kugirabanga nga kanisa yakubazimba buzimbi kulaakulana, bagirabenga ekkanisa ey'obutuukirivu. Mpola mpola tujja kizimba kijja kutuukirira. Nabagamba emabegako nga ntandika nga asaaga nga information enjiikira nga amazzi ne mbaga nti abatuule eno mubakadde n'abatuule eno mujjenga ne bakazi bamwe mutuule nabo. Ne mugaana nga abasaaga sijja kukozesa kifuba. Wabula ndagiramu abali eyo bw'olaba atudde eno waggulu ng'akukwana mugambe tugende wa pasita kubanga batudde eno nga balina abakazi. Ne bw'aba aganye okujja gwe jangu bawala mwenamwe bakazi mwe mbaguliddewo oluggi. Bw'olaba akukwana omugamba tugende wa pasita tajja gwe jangu oŋŋambe nti oyo atuula awo okkuliraana ankwana ayagala kumpasa ayina omukazi talina. Bwe nakyogera mwali mumanyi nsaaga wano waggulu abatuula ne bakazi baabwe batono. Kati munaiti pule nayogeddeko ne wabaawo abanyiize naye atudde eno nga tokwana bantu bali tekiyinza kuluma munaaka era wasanyusa enkyogereko. Atudde eno ng'okwana abantu bali oyagala nakuntuuza mu bigambo sina bye ŋŋenda kutuulamu. Mutuulenga ne bakazi bammwe oba mwefuge. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Njogera nga kyenjogera nkakasa kya mazima. Kizibu nnyo omuntu okubanga ali eno waggulu gye tuli ng'omukazi ali yayinza okuwanguwa okumukkiriza okusinga bw'ayinza okuwanguwa okunzikiriza nga mukwanye. Kankiddemu mbadde mwebasi. Kizibu nnyo okubanga omuntu atuula eno ali mukwaya oba ali mbakadde ng'omuwala ali eyo asobola okwanguwa okumukkiriza okusinga bw'ayinza okwanguwa okukkiriza nga nze mukwanye. Ndi mutuufu? Naye abantu abo tebajja kubakwana. Balina ennaku yaabwe ebazunza Yesu gy'alina okubatikkulako. Balina emitawaana gyabwe egibazunza. Kyangu nnyo okutuga essaala zo n'ebisiibo byo. Singa Yusufu yakkiriza ne yeebaka ne muka Potifari yali tagenda kubeera katikiro w'e Misiri era tiyandikulidde baganda be era baganda be tiyandibagambye nti mwakigenderera okunkola obubi naye Mukama n'akigendera okunkola obulungi. Katonda bw'aba nakukola bulungi beera ne integrity, beera mwesigwa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Kambabulire kyemutamanyi mu Kampala muno abatali balokole basobola okubuulira ekkanisa zaffe zonna. Siriikirira njogere ngambye nti waliwo kyemutamanyi naye mu Kampala muno abatali balokole bo bakimanyi nti bw'ogenda ku Watoto osangayo bwe kiti, bw'ogenda ku Fanero osangayo bwe kiti, bw'ogenda ku Miracle osangayo bwe kiti, bw'ogenda ku Full Gospel osangayo bwe kiti, bw'ogenda ku House of Prayer osangayo bwe kiti. Njagala tuteekewo standard nti anoonya abasajja tajja wano, anoonya abakazi tajja wano, anoonya ebintu ebirala tajja wano. Wano wajjawo banoonya Katonda eneyitibwa House of Prayer. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Okitegedde? Integrity. Joseph had integrity. Omukazi muka bosi muka mugagga yamutega ebintu n'abigaana. Ono lyako naawe lyako nze ndi Yusufu. Ono lyako nyina ekirooto. Walala zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu zinoge. Nyamba osooka okuba akaluulu oluvanya otyo kati gamba nyina ekirooto.
ono lyako nawe lyako nina ekirooto. Abatalina kirooto abali eno abakuba ebyuma bakola gwa kwenda, abatalina kirooto abali eyo bakola ogwo. Naye tulina ekirooto abooluganda. Kibi nnyo okubala akakadde kamu n'emitwalo 40 akalina siriimu mu Uganda nga babaliramu n'abalokole. Kiŋŋambira akuliraanye. Kibi nnyo okubala akakadde kamu n'emitwalo 40 abalina siriimu mu Uganda nga mulimu n'abalokole. Oli yaŋŋamba emabegakaawo nti siriimu ali ku kanisa ya gundi asinga ali ku myalo. Ne mubuuza ndi kiva ku kinti eri bwogenda ne bw'oba tomanyi kwana baba wala bakutunda ne baga nti we can see you want. Yes, kanisa ya luzungu eri mu Kampala muno bw'oba oludde ng'ate oli kayasi genda ojja kuvayo ng'okkuse. That is how bad the church is today. Abantu balowooza nti baterera bagenda mugulu naye tekitandikidde waffe eno. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 6, Romans chapter 6, olunywa olusooka lugamba bwe luti n'olwokubiri. Naye olusooka kale tunaayogera tutya? Tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kyeyongerenga. Verse 2, kitalo abaafa ku kibi tunabeeranga tutya abalamu mu kyo nate. Pawulo yagwa mu kanisa ng'ekibi kiri muli, ekanisa egamba waliwo ekisa. You know, we live by the grace, and by the grace of God we are saved. Grace. Abaana ne beerira mu grace. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Tuteekewo standard. Ngambira neba nti nze nsazeewo olwaleero. Nsazeewo ekyokulokoka. Mugambe bannange bassebo ne bannyabo tulina okulokoka. Oba oli pastor, oba oli apostle, oba oli prophet, oba oli evangelist, oba oli Bible teacher, okulokoka kwa daily basis. Atanayingira mu ggulu olina okulokoka buli lunaku. Yusufu yagaana nekimutuusa ku buwanguzi. Olwaleero oli asobola okuba nga akulaga nti yalina ssente era nga akubuuza nti tolina byetaago. Gwe toyagala kuvuga ng'abalala, njagala kuvuga naye saagala zizo. Kibi nnyo okuba nti omuntu asobola okuga nti ebizibu byo byonna ogenda bisiibula ate nga naye akyasaba. Kiŋŋambira akuliraanye. Kibi nnyo omuntu okuga nti ebizibu byo byonna yagenda obikolako. N'olwekyo okkiriza owone ennaku nga naye akyetaaga. Point number 5, integrity, highest class. Point number 6, yamanya okukola emikwano emirungi. Mukole emikwano mu church naye emirungi. Yes, church tukuŋŋaanirayo okutendereza Katonda. Naye gye tusanga abooluganda abalina ebintu bingi. Lubereberye essula ya 40 okuva ku 18 okutuuka ku 23. Yusufu n'addamu n'ayogera nti gano ge makulu gaakyo. Alina abavunulira ebirooto, ojja kwesomera, nze njagala kwanguya. Ebibbo 3 z'ennaku 3. Walibaawo ennaku 3 Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo okuva ku ggwe, n'alyoka agulumiza omutwe gwo okuva ku ggwe. Era alikuwanika ku muti n'ennyonyi zirirya ennyama yo okugijja ku ggwe. Awo olwa n'atuuka, awo lwatuuka ku lunaku olwokusatu, lwe lunaku Falaawo lwe yazaalibwako, birthday ye. N'afumbira abaddu be bonna embaga.
n'agulumiza omutwe gw'omusenero n'omukulu n'agulumiza omutwe gw'omusenero omukulu omutwe gwe ogw'omufumbiro omukulu mu baddu be, n'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe, n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo, naye n'awanika omufumbiro omukulu nga Yusufu bwe yategeeza amakulu, naye omusenero omukulu n'atajjukira. Kanzireyo waggulu, nzizeyo ku lw'ekumi n'emmeka. Yusufu n'amugamba lw'olwa 12, ngenze ku lwa 12. Yusufu n'amugamba nti gano ge makulu gaakyo, amatabi 3 z'ennaku 3, walibaawo nate ennaku 3 Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo n'okugukomyawo mu bwami bwo, era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo ng'empisa bwe yali edda bwe wali omusenero we. Olwe 14 lwe mbadde njagala akukiwale. Naye onjijukizanga, naye kyandibadde kiri onjijukiranga, naye onjijukiranga bw'olabanga ebirungi, naye onjijukiranga bw'oliraba ebirungi, ondagenze ekisa, nkwegayiridde onjogerangako eri Falaawo, onzije mu nnyumba muno. Olwe 15, kubanga mazima nanyagibwa mu nsi y'Abeebulaniya, era ne kuno sikolanga kigambo ekyandimbeesezza mu kkomera. Maakingi ezo 2. Olwe 14 n'olwe 15. Naye weesomere Lubereberye Essula 40.